Sinzira wori, olabibyendaba. Nange nsinzire jande, ndabe byolaba. Byolaba byendaba, katukuwe byetulaba, otuwe byolaba, okwetoolola ensi yonna. Tulowooza nti ensi, nti bweri, amaaso gatume wala. Mwena kwenye tukoolekeza, bwe tukuwa tubijja wala. Akanyomero byolaba byendaba, mu evening drive, ne Lubowa. Ngenda kuterako ekintu kino. Naye ne Uganda. Rockie Uganda ne BYEEWUNYISA. Olumu weebuza n'olowooza nti toli wano. Ekyasinga okummalamu. Esebo. Ba MP bonna bali mu parliament baaki. Uganda erina ababaka bameka. Bitaano abiri mbameka. Ne Ethiopia tusinga abantu abangi ne GDP. Bateesa nnyo. Bayina ababaka. Babale. Oseka kigamba. Bateesa nnyo. Mwabali miliyoni 4. Mwina ababaka bitaano n'ekintu. Administrative unit says doted obuzibu ezo. Ebintu ne byetoololaawo ne byetoololaawo. Abantu bali awo sene byetoolola bwetooloozi awo tebikutuka. Okusalawo ne kufuuka okusalawo. Kakati olira ekkolero lino lyenjogerako. Prime Minister yaliggulawo Vaccine Access Initiative ng'ennaku z'omwezi 18 May. Nga za kuproducinga milioni 15 za vaccine eya polio n'endwadde endala. Osiga tulida nnyo polio then ne COVID-19. Otegedde? Nkuwulira. Yaligulawo nga mmeka? 18 May. 18 May. 2020 emeka? 2023. VAI bagiggulawo. VAI. Kati bulya Dr. Cedric bwayogera. We are headed very soon to NDA for certification. We are headed to apply for WHO inspections. All these we estimate in 6 months we should be able to finish. We have partnered with Deseret Laboratories and we are in late discussions with Sinovac for technology transfer, foster research, development, manufacturing of vaccines in Uganda and for the region. Golida kantwa. Kakati ulida. Era mu kifo kyekimu President yazze wennyini microhyme scientific diagnostic manstol. Osegira nkuwulira nebajja weewamu engamba era ekifo kyekimu ntindaliibwe wali. Wenyini awo webalinga ennaku z'omwezi 18 May. Aha, president bwajja. President najja na commissioninga nga 25 kifo kyekimu ekyo najja na commissioninga. Ba minister ba health yabaddeyo, aba secretary ne yabaddeyo, ne minister Musene yakoze eki yabaddeyo. Kakati ekintu kino kyo president bwe yazze nga 28 November kati kyatambulidde mu HIV malaria test kits bagukyusizza kati vaccine wali gye nkugambye ebuseeyo kati ne bu test kits si buno obwa malaria ne HIV. Nkuwulira era microhyme scientifics genda maaso era yemu yeeyo era entinda era y'okuproduce capacity ya milioni 8 kits eza malaria ne HIV. This is possible because you already have a very powerful resource, you people. The powerful resource you have is market. You have market. Market is part of the business. UDB will be very happy to work with you. Although they are not efficient, be careful about them, but they have some money, so we shall make them work with you. Kati olidde akantu ako. Kati wuliriza Uganda. Njaga mpulirize ekyuma kyekimu kikola ebintu biki? Byebimu. Byanjawulo. Wali vaccine ya polio neki? Kati ne kit nazo zingiddemu.
nenga bakikommissionize emirundi emeka 2 kati wuliriza ojuke banagamba ebya omwana yavina tugamba nti alina eddagala lya covid eyo twamuwulira n'ebifaananyi nebikubwa kati tya Uganda naye awo biliyoni ezisukka mu 10 n'ekintu zakola ki zagwa kati wuliriza okimanyi waliwo ekyuma kye batadde mu gundi eyo mu supplementary budget eyo kye baagala okugula ekya biliyoni 45 ekyuma kino mbuuza kigenda kukola ki ekyuma kigenda kusala matooke kuwaata matooke Nebe olinzitira wano ati kati mwagale ebyo ekyuma kya biliyoni 45 owai nebwengezako okubeera serious kigenda kuwaata matooke lwaki oyagala okunkwasa kasikonda batadde mu supplementary ekyuma kya biliyoni 45 kya matooke era ababaka nebagituulako mu parliament nebagimalirako oluzungu lwonna obawulira honorable speaker ne Uganda eno kati wuliriza ngenda kuzzayo akatonto ayo wano ffenna okimanyi mu supplementary eyayita ojjukira biliyoni zaali 9 okusomesa abantu okubayigiriza okunywa kaawa oba ojjukira njijjukira kaakati kino kyuma emalagaawo abakungu abanene ne balinnya ennyonyi ne bagenda mu Amerika ne batwala Uganda walagi buterevu okumwolesa naye ontegedde nabalaba bakomawo oli atandika oyomba ne munne ani agamba ogenda ngenda kusalako sente olina gana nagenze naawe obuyinza wabugyewo obugenda President Museveni alina omulimu kyenyaganze kyenagamba bakwano bange abamu muntwale njogereko naye kubanga bano abaana bayitiriza nnyo okuba omupiira wano gwotugambe ekyuma biliyoni 45 kyakuwaata matooke nga abapoliisi basulanga bubwa wano ewaabe wano olumba bajjako n'amasanyalaze n'amazzi ng'abapoliisi awulira bino nga tulina n'eddwaliro mu Uganda wano lye basalako amazzi n'amasanyalaze abaana bafa basirikale bakomando n'amala okulwana olutalo nadde ewaka bw'atyo nga mulowooza buli bakabi biliyoni 45 kyuma kiwaata matooke ng'abaana baffe CID abalina otuyamba ku misango ginoonyereza egy'amaanyi nga they are not well funded facilitated owa CID asobola ga munnange andi pikipiki temuli mafuta kyokka alina okunoonyereza ku ki kituufu omusango guli eyo naye tetulina mafuta abalamuzi baffe bali bayayuuya abasomesa bayayuuya bano bali bize ku kyuma ekiwaata amatooke biliyoni 45 naye bazale mu supplementary olumu ababaka ba parliament bannange ate tusaasire kakati omwana yagenze n'aleeta n'agubaganya kigozi essaawa yonna abaana babeera alaati omwana n'atugamba omwana yagusomye baataddemu biliyoni 55 buli mubaka bagenda muwa 10 nekiryoka kituuka ku babaka wawulidde jimerwanga tebana bazituwa twakasooka obiraba tetunalaba ku sente n'obwavu buli wano bunnuma mutugamba twafunye sente bwe twogera ebigambo bino byonna omusajja batukuba omwana omuzadde alina omwana we nga mulwadde ebyenda bifuluma talina amuyamba alina omwana ng'omutima gulina problem talina akola ki alina omwana nga yazaalibwa nga alina ekizibu ku kawanga tawali amuyamba ebisente ezandiguza ebyuma ebyamaanyi ebyantuyambye China mu x-ray bugiri tewali x-ray bugiri tewali bugiri kye bakoze tu anivero namatende kulabisa namatende kati aliyamba ki bugiri agenda kuyamba ki mu ddwaliro nze sigamba munjega namatende mwandigenze ebugiri ne mugamba nti twawulira ab'ebugiri nti ekisirwe mu ddwaliro teriiyo era tugireese naye bo kye bakoze omukolo ogwabadde ogw'amaanyi
kutulagana matende nti akurosinza kino ekiruma abantu ekya x-ray kyo si kikulu tebakyogerako naye munakomyawo bunnanfuusi obwo naye omanye embeera y'amasannyalaze eri ebugiri mu ddwaliro bagiŋŋamba ogimanye embeera eri ebugiri mu ddwaliro bagiŋŋamba nti omuntu agenda okulwala najja ne katadde obwo oba kando kuba essaawa yonna gavaako kigozi essaawa yonna gavaako mumwanguye omulwadde mumwanguye NBS radio mubadde bawuliriza balungi nnyo okuva gye tusimbukidde okutuusa akaseera kano tuddamu naakola otya simanyi agenda kujja nno yisawo kyusa ridimu yaffe kyusa ridimu recording audio nga mulimu message ya Christmas tetufaayo buli kika kya luyimba lwoba oyimbye kasitoba nga towemudde ogattemu obubaka bwa sekuukulu owereze ku whatsapp number 070 377 okwongera kwekyo singa owulira oluyimba lwa sekuukulu wano nga lukubwa manya nti mama Christmas ajja kuba live mu studio bw'anaaba mu studio kubirawo essimu otandike okwanjula erinnya lyo wawooli enamba ey'essimu n'oluyimba mwogenda otambulira olwo nowandifuuka omuwanguzi tugenda kugemululako ettu lya sekuukulu omuli ebyokulya byotasobola kwenkana ojja kubiraba okakase nti NBS ekikoze wabula bannaffe bamubale maize flour then Pepsi Cola Excel Vocational Institute Bombo Kalule n'Entake Bakery